okwebaza kwange eri abasiraamu bonna batusibuludde olwaleero abatuletedde ku bintu Muhammad Sebufu aba midiya bonna aba monita ntuusa okwebaza kwaffe timwebale nnyo mwebalire ddala. Okwebaza kwange eri National Media Group bannaye tuli basiimu gye muli era nga tubagamba barakallahu fikum mwebale kusiibulula abasiibi. Omulimu gw'omukoze gwa ttendo era tubeebaza kubanga gwera omulimu ogusinga kusiibulula kugabirira abantu kuddukirira abantu. Mwezi gwa Ramadan tugatibwa ku baganda baffe abasiraamu abakolera abakulembera ekitongole International Media Group batwegaseeko kuba nti batusiibulula era ensonga zitambudde bulungi nnyo. Ensonga etambudde bulungi bayise ebyokusibulukuka abasiraamu alhamdulillah tubagabidde ebyokusibulukuka bagenze nga basanyufu. Avunaanyizibwa nnyo omusiraamu yenna okubanga obaako omuntu gw'osiibulula. Ffe tweyama Mungu anaaba akyatwazisa obulamu at least buli kisiibo okubanga tulinayo kye tuleeta lwakuba nti ate omwaka guno gutubeeredde gwa njawulo nnyo alhamdulillah. Tufunye muganda waffe atukwasirizaako Haji Muhammad Sebufu owa Payini abegakaawo president yamuwa gye bayita presidential pardon n'abeera nga abamuyimbula okuva mu kkomera. Bulidde omulango ogwo n'abeera nga atuwaayo etafaali. Tuleetedde ddala kilo zibadde 10 ez'omuceere, kilo 10 eza sukaali, kilo 10 ez'obuwunga, ne tubaamu ne butto, ne tuba n'entende.